kabyogedde kugira nga kagala kulumya nibikaba kagala kulumya bannange mbabulira Katonda abayambenga muyambenga abantu atenze nkino nkigamba nnyo buli muntu yena alina omukisa oguyamba yambanga muntu ali mu levo yo toyambanga omuntu ali obubi ennyo toyambanga omuntu ali obubi ennyo nti akuwulireko n'ettima omuntu ali obubi ennyo gy'okoma okumuyamba manya nti aba akuwulirirako ttima ate si mu bubi bambi temuyambanga abo bantu abo kati kaako wakajja mu kyalo okawadde ku bulamu kamiitinze ku bantu ab'enjawulo okaleese Kampala kafunye ku nnyumba ye Kampala obule sata wakajja na Masaka tekandifunye ku nnyumba Kampala kugamba nolaba abantu abazanyira mu mikisa gyabwe omuntu ne waba akuyambye essaawa emu givaluwinge naye omuntu akuyambye mbwe emyaka 3 akutadde ate temuyambanga abantu Katonda be yajjangako engalo anti gundi Katonda amujje kati oyo yamuleetanga akimanyi tasobola kubanga yamuleeta n'empale 2 eziwera 2 e Kampala ku njogera gyayogera oyo omulenzi simanyi roja n'oyonoona obufumbo bwa munno era abo abantu abatalina bye bafiirwa temubasembezanga mu bulamu bwammwe Chosen Beki oyo teyali levo yo yakuyamba kyovola tomufunyeemu kirungi teri muntu ayina mpisa nnungi ng'akuyamba bwoyina okuba n'empisa gwe bayamba nosoka nobenti akakola baka akakazi unovenoga nti akakazi kola batekayina mpisa ate akuwe mpisa kinga yakuyamba gwe sooka oteekewo empisa eriye akuwe empisa ki Miru agenda kusiwa oyo omulenzi akakwate tekamanyi munakwate manyina mateeka eyo brand Chosen Beki se brand she's a brand kati asooka atandikire ku damage za brand ategeere nobo bumaza faka bonna obuli eyo bukapere obusuubira okuvaayo okwogeranga ku brand y'omuntu eyimiridde bugirabe nze nna muntu ayogera ku brand eyange muwe emyaka egi nga tali mu Uganda ate otegeeza ki ng'agenze bweru oba wonna waabeera abataliiwo nze kasito ntambaala nze sigalula luyi kubira mu nsonda dayonoonyereza mmaya yali buli muntu yenna yali ammanyidde nze nkubuulira nze kati kankubuulire Katonda blessinga mubi era agenda okuteekako ekisa kye ng'alina ebirungi byakulabamu kyekigee nti Mukama akebera mitima kati lwaki bw'obanga gwe oli mulungi nnyo lwaki ebirungi Chosen Beki byalina si gwe obiyina yalibadde nga ye amiru wandibadde nga gwe amiru obuba bwegomba n'abakazi baffe kwogeza feeling konna okalaba kwogeza feeling konna okalava ndoza bambi bulijjo beekola ebintu ebyo eby'omukwano nga kabalabanga kafa obusu anti nakugamba okimanyi nti naawe omulaba aleeta ebintu awo ssaawa eyo nga temumanyi abakyala abaami mufe nnyo ku famire zammwe era nze omukyala simunenya sina buvunaanyizibwa bwe kujjanjaba ssezaala we era simanyi lwaki buvunaanyizibwa bwa Akiramu ate era si buvunaanyizibwa bwa taata kujja ku mulimu kubanja ssente taata tuula mu njuyo yita batabani bo b'ozaala tandika okubannyonnyola tibannange ennumizibwa tukoze tutya Akiramu akwate percentage eyiye Shakuru goyina akwate percentage eyiye Hasani naye alete percentage eyiye mugatte mukuŋŋaanye ssente ezo mulabirire taata Muhammadu mu America weerezayo ky'oyinawo kati ekyo we kiggwa bonna tumaze obbayita taata oyimiridde otya nfuna bulungi ne tumala ne tutegeera taata engeri gy'ayimiridde mu byenfuna ne tugatta ensonga ya taata okulwala ekyo tukikkiriza nti Allah bwe yakigera taata yafuna obukosefu mu bulamu ekitali ogutali musango bw'amala ofuna obukosefu mu mubiri bw'amala ofuna obukosefu mu mubiri taata ayina tuula na famire ye ono omuvubuka taata yazaala omwana omu ayina baganda taata ayina otuula eri mu famire ye
n'abantu be noono omulenzi alina kuyambako buyambi ku taata ku bulwadde bwa taata. Taata agamba nti bizinesi ye yabawa obukadde 10 obwagitandika. Yabuwa mukazi? Yabuwa mwana mulenzi. Yabuwa omwana omulenzi. Ekyokulala yazaala omulenzi singa teyamuzaala singa tebeyagaliramu ebyo ebintu. Taata kituufu mulwadde tukikkiriza ng'omuntu. Era taata tukimanyi nti omuntu bw'ajakoma okukula afuna entondo. Kati ekyogamba taata ali mu myaka egy'entondo. Okitegeera nti buli lw'okula ennyo otuuka nodda obuto n'obanga gwe gw'oyagala bafeeko. Kati eyo obwo kati bulwadde taata bwe yasooka okulwala nga tannafuna buno bw'ayagala okugenda omujjanjaba. Niba bawa ebyokukozesa nti kati famire bajja babala mwana basaba omuzadde taata ne maama ne basaba ne birth certificate z'abaana. Eyo ye famire ne bagiwa. Ono bajja nnoonya mu famire y'omugabo gwe gye guli gy'afunira obuyambi. Taata tukimanyi nti nno oli mulwadde era naffe tukikkiriza nti obulwadde bukuluma. Naye si katala nti omwana ono alina okujjanjaba. Si tteeka nti ateekeddwa okujjanjaba. Otegedde? Taata alina okuteeka okujjanjaba taata. Ateekeddwa okujjanjaba taata. Taata yennyini ateekeddwa okwejjanjaba. Bw'aba tasobodde kwejjanjaba. Anti kati Adija bino nze nkubuulira mazima. Taata ateekeddwa okwejjanjaba. Taata aba tasobodde kwejjanjaba. Deni eri famire y'omulenzi baddeyo batuule. Taata tumukoze tutya? Ne baganda baabalala. Kyogamba olw'okuba okanyeenya nnyo banaakumenyera mutuba bakkube. Bannange. Oyo ayina ebbina ddene kati katumenye embooko zonna zikube ye. Bw'abanga tondo yamusumusa ne bali bajje tutuule. Era taata ensobi gye yakoze kusituka okugenda ku mulimu gwa mukamwana abamusanga mu legging kati naku zina abaana abawala bambala legging nosanga nga buli ate gwe ojjota mu life y'omukyala oli mukyala wange namuwasa nze leero mugee tuve waka ngo nyambalidde legging ngwate nga taata ojjojja ku mulimu ono nawo ki nze sibalina ku bantu abazadde abamute bw'abaawo yavumye omukyala yamuvumye mu nsobi. Yes, bamuvumye naye bamuvumidde mbutamanya. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School or Flumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abali ku HK Media ndine Kojja Kitonsai. Kojja wange ono nga bulijjo yaŋŋamba nti Hadija bw'oba otandisanga salaamu. Ate nga nna ne mukwano gwange era omulala yakinkatiriza naŋŋamba bino ebyabalungi abali ku HK Media tukimanyi balungi naye osooka nga n'obalamusa n'ekinamuso kya salaamu. Banaye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale kutwagala mubale kusubscribe nga luli nagenda okuvaana eno nga mpulira olubuto olumbuukamu ebyenda. Ebyo bye waŋŋamba ebyabasajja mbusimanya ng'omukazi ow'okubiri biki biki. Kyokka banaye Kojja tolisiira. Nze nabagamba Adija, nze nabagamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Kojja Kitonsa nabaga nti kasitoola abanga ntudde wano. Temutubuuza ku byampuuga simanyi gundi egenda kubeera etya e Masaka ebyo tetubimanyi. Ebya dictator byo mubitubuuzeeko tujja kubyogerako kubanga ffe amaka agamenyeka bye bintu ebisinga tusitressinga. Naye ng'ate nakugamba nti era omukyala tobeera mbufumbo ng'onyigirizibwa kubanga oyagala okusanyusa ab'ebbali. Naawe omusajja tobeera mbufumbo bukunyigiriza olw'okuba oyagala okusanyusa ab'ebbali. Naye ate tukugamba nga tonnaba kugenda sooka weebuuze. Soko okolo okunoonyereza okumala ngenze ntya. Abakyala bangi tubalabye nga amaze ava mbufumbo ewiikeegi
n'ategeera obulungi bw'omusajja oyo gwadduseeko n'atandika okusaba atokkomawo tubalabye saate eriyo era n'abagendedde ddala anti mbeera oluusi yeetuuka onagamba waaye ng'okomawo otya bwe wali ogenda ani yakutwala era ekyo mmwe abakyala mukyegendereze nnyo kakasa nti decision gy'okola yeeyo nammwe abasajja boga nti nvamu eno laavu gye ndimu ŋŋenda mu ndala kakasa nti otegedde nti gy'ovamu togenda kudda mabega abasajja bangi tubalaba akyawa omukazi ng'aga nti omukazi oyo gw'olaba mubi ate ne bamala okwawukana n'amuyita muloogi yakyuse nga baawukanye batambuddewo akabanga anti olwedde olwo mu maka bayateekayo omuntu omulala ate n'atandika okuyita onadde muloogi kasi tokkiriza nti sitaani talokoka kasitokiza nti sitaani talokoka onoonya emirembe naye bw'oba kimanyi nti sitaani asobolokera ku makya n'akyuka mbambi abaana atereera oba atereddemu omuntu bamutereereza waka kasita afuluma kakasa nti ekyo Allah akijjeemu nga tekikyali mu mikono gye kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti zina wa sitaani wa sheitani ezo ze zaagalira ddala zina ojja okyegenze nti musobola okuba nga muddeetinga wano nga musisinkana mu relationship ebeera strong naye kasita mubeera waka babiri nga Swaitani ejjaga nti bano baagala tukuza bufumbo mubeera mutya wano nga gyagitematema ng'agijjawo ng'agitwala so obufumbo liringa ssomero otandikira mu P1 P2 wogenda otuulira HSC ng'omaze otegeera nti ebizibu bya primary ebizibu bya O level tebikyasobola kujja mu bufumbo bwo naye abakazi tebakulira mu bufumbo Aisha ngachi afunye Aisha ate kadama gwe yatiko twala ku kyeyo n'agamba nti ate salongo nsaba tuddingana okitegeera kitegeeza yagenda tasomye bufumbo buno nga bwina kutambula omukwano nga bwe gutambula yalaba balinga bekuba omukwano gw'ekimemmete ku internet nagaawula insuwa ate nno muneeka nkubuulireko era kino nkigamba nnyo abakyala kola musajjawo kyakoze naawe omusajja kola mukazi wo kyakoze kati kumwe naani anaakola wagamba kola musajjawo kyakoze njalinda omusajja abeeko kyakola nga naawe okikola ate wogamba nti ate kola mukazi wo kyakoze omusajja jalinda ate naawe obeeko kyukola nga naye akikola kitegeeza temulina kye mujjako musobola okuba ne communication yammwe ng'ebamala aga nti tutambuddeko out tupostingako kodina yaffe eno gye tulidde naawe omwami gy'opositinga nga mumala kweteesa naye abakyala abasinga obungi babeera excited akeera ku makya n'afuna omuwala n'abeera excited n'omuwala akeera ku makya n'afuna omusajja n'abeera excited n'omusanga ng'omuntu yandibadde atudde mu bufumbo ng'ateredde oba yandibadde yali relationship ye nga eyina weekoma ku balabe naye ng'agikubye abalabe nalabako wano n'omukyalo omu yali afunye obuzibu ne mu mbeera ye ey'okuzaala lwaki lwakutijjisa obwo obuzibu gwomanyi ki oba bwava kuti kati kankubuulireko amaaso amabi olemesa bantu kutijja nze nina akapo gye nalabye babayita ba Cyrus omukyala yazadde bulungi ate bulijjo beetigisa nanti buli muntu ayina embeera z'ayitamu ne Katonda bye yamutegekera oluusi osobola okwanguyiza omulabe wo okukola ekintu olw'embeera gy'okoze gy'otaddewo yes so naye ate bw'okaluubiriza oluusi omulabe wo n'akubeera wala oluusi oyinza obutamwanguyiza kukola kintu kya bulabe so abakyala kye mbagamba nti mwe programming mu mbeera zammwe ez'obufumbo mwe programming mu relationship yammwe omusajja tanaba kuteekayo waggulu kuyita bebi gwe omutuumye buli linnya Katikkiro Saabakabona Ssenkagale Ssaabasajja Kingi Wanulaavu n'omutuuma amannya nga Lukunkumuli akyakuyita linnya lyo Hadija naye gwe oli kuli my love ekigo one and only the best my heartbeat my bichi ofa kinensi kyovola babagenda kubakyawa mugweddalu mugende mu exile mutandika okubeera nti musaba na lihabu lwansonga nga mmwe mwennyini ebulwadde bigenda obbaluma mmwe mubyereetedde buli lwotandika otijjisa omusajja atanda kutijjisa okuliyeetinga kirwadde kigenda wala n'abe postinga kati omuntu teyepostingeko mu kyomwo ku bebi wo olaba nze nti abakazi abakajanja
omukazi abeera n'omusajja mu relationship emyezi 2 nakuza anniversary namba tutaleyo keke y'emyezi 2 munnange abantu bwe bati baba tebafunanga ku relationship kati nga ne wiiki emu okugiyitamu alaba atuuse ku achievement. Kati ebyo byembagamba abakyala mulina okumanya ebintu ebistrengthening omukwano. Omuntu n'abeerawo naga nti omukwano gwange ngulina naye ddala ngulinako memories ezimala. Maze n'omusajja wange emyaka 3 tebalina kintu kyonna kye baali bategedde. Maze n'omusajja wange emyaka 2 gigudde wali tewali kintu kyonna abantu kye baali bankozeeko kibi. Negwe wenyini ne weekuliyetingira abalabe. Notandika okuteekawo ne weekuliyetingira abalabe kumulabe olw'okubanga gwe kati kankubuulire fe abasajja bw'okwana omukazi wabayo abasajja abalala nga emiliyoni namba nga lyo yandyagadde omukazi oyo kati bwekulaba ng'omututte nabo tebasanyuka ekyo kyokka nti akale kamutwale bw'oba tolwanye nnyo kimala okusaanyawo obufumbo bwammwe nakugaa nti olulimi lutonzi kyova olaba omuzadde tagaa mwana we nti ojja kubonaabona. Era nze nsaasira nnyo abakyala bagenda n'atandika obufumbo bwe nga ne famire maama we tamanyi gyali taata we tamanyi gyali. Anti awo we tulabira Sezale yakolimidde ki obufumbo bwa mutabani we. Gayi mbuno mulwadde cancer. Like prostate. Prostate. Bagala bamulongosa akantu ako kaveemu cancer aleme okumukwata. Kati mbu yazze ku dduuka okusaba omukyala ssente. Omukyala ndoza nabako n'ebigambo bye yakoze eki bye yamugambye naye amawulire agava mu nkubo gagamba mukwano gw'omuwala agamba nti omwami tata wo Sezala ayagala wasabira sente wabazifunira bagamba mumpe miliyoni balete mulete M25 balete kati mbu bano bakola ki beta mwadda so okuwanyisiganya ebigambo mu nkuyanja y'abantu kwabaddewo era Sezala namaliriza ng'akolimidde omwana nti n'abaana bamwe mugenda okuzaala babonebone biki kwegamba ndoza ng'awulira afa obusungu awo wetuli. Nze kino nja kyogerako bwe nti obuzibu bwa mwana mulenzi obuzibu bwonna entandikwa y'obuzibu bino byonna okubaawo eri ku nju yeezi eri ku luuyi olwa famire eya taata ne ku luuyi olwa famire ey'omulenzi. Bino omukyala bimutomedde butomezi era nga bwe bagamba nti mu bufumbo anti famire y'omulenzi yemu ye taata anti kituufu nkugambye nti taata eri gyava kati omulenzi alina famire ye omuli omukyalo ono gwe basaba ssente omulenzi bwabedde ne famire kati lwakuba nti wano mu Afirika tuyenge gye tukitwalamu obubi. Nze bwe mba nkyali mu maka ga taata nyankyali mwana mba wa famire ya taata naye kemmala n'enfuluma n'enkola famire yange olwo mba nfuuse relative wa taata nange mba nina famire olwo eyange fena kuba tukimanyi nze ne baganda bange abali eyo ebbali bakitonsa abato ndi relative waabwe nina famire yange mu famire yange tebaliimu famire yange erimu nze Kitonsa Junior Taliki ne Inaya abo be bange yeyo famire yange kati nze bali je nava ne taata n'atuza n'atuteeka ebbali baganda bange ndi relative waabwe famire kyetegeeza kati taata relative wa muvubuka ono omuvubuka alina famire kitegeeza bwajja wakati balina muwa mmere tekisoboka balina omuwa omusajja yagambye embubu kyanga yajja enjala emuluma olunaku lwonna ati kyenkugambye nti kati obuzibu buli wakati wa taata oli ne mutabani we tebuli wakati wa musajja omukyala talina buzibu ensonga ya taata okulwala ekyo tukikkiriza nti Allah bwe yakigera taata yafuna obukosefu muki mu bulamu ekitali ogutali musango bw'amala ofuna obukosefu mu mubiri ekitali bw'amala ofuna obukosefu mu mubiri taata ayina tuula na famire ye ono omuvubuka taata yazaala omwana omu ayina baganda ba taata ayina tuula eri mu famire ye n'abantu be noono omulenzi ayina kuyambako buyambi ku taata ku bulwadde bwa taata taata agamba nti bizinesi ye yabawa obukadde 10 obwagitandika yabuwa mukazi yabuwa mwana mulenzi yabuwa omwana omulenzi ekyokulala yazaala omulenzi singa teyamuzaala singa tebeyagaliramu ebyo taata kituufu mulwadde
tukikkiriza ng'omuntu era taata tukimanyi nti omuntu bw'ajakoma okkula afuna entondo kati ekyogamba taata ali mu myaka egy'entondo okitegeera nti buli lw'okula ennyo otuuka nodda obuto n'obanga gwe gw'oyagala bafeeko kati eyo obwo kati bulwadde taata bwe yasooka okulwala nga tannafuna buno bw'ayagala okugenda omujjanjaba omuntu yena buli gy'akoma okkula n'abako emiti asobola kwetuusaako gwe bw'obikeereyo bituusaako nga bw'olaba omwana omuto bwanyigirizibwa taata ono bwanyigirizibwa abawulira bubi weebale nnyo buli kintu kyonna yayagala gwe babasookerako yes egyo myaka egyo myaka kati ate abaana bano abawala n'omwana nedda egyo myaka lwaki omuwala yabadde awanyisiganya ebigambo n'essezaalawo kati awo we tugenda okuddirayo nga mmaliriza bano nkwate ku mwana ow'obuwala naye ngenda kusooka nze sinza nti sibaako ludda nze njogera kituufu kati taata mbuno omulenzi apostinga ku WhatsApp n'agamba mbuno yo famire ye mukyala we n'abaana be kyekituufu era talina musango gwakoze eyo ye famire ye taata ayina okuddayo okufuna abantu bamutuuze bamubuulire nti si tteeka nti bataata bonna bawa abaana baabwe entandikwa naye teribeera tteeka nti entandikwa eyo gye nkuwadde ate nange oteekeddwa okunnyamba kyova olaba buseera mbutugamba bw'oba ogabagabisa ddyo kono takola ki talabayo right yes tayina kumanya kati taata ye bwe yakwata ddyo yateekayo ebiri ayagala ne kkono ategeere teyamuwa na mutima mulungi kono bw'omuweesa oba muntu tomuwadde mutima bw'oweesa ddyo kono n'atatunulayo kyekyo kye tuyita nti mpadde omwana wange entandikwa ssente zino mulilla kati kono bw'atunulayo yasajja kikunyonyola nga tuvudde wano ku kamera kati kono bw'atunulayo oba tewamuwa mulilla oba wamuyambisa ku ssente ezo obanga akyazibanja buli oyagala ensi yonna emanye nti omwana namuwa entandikwa kitegeeza ne riziki mu bizinensi y'omwana oba ogijjeemu nze kati kankuwule n'abantu abapangisa amabizinensi amayumba g'amabizinensi kasitaba nga landiroodiwo tategeera bulungi era bizinensi tebeeramu mukisa ogamba ebino ebikiise nga buli kadde ekisooka okukulembeza ssente ez'ennyumba eyo nga tatunuulidde bizinensi eno eyingiza etya omuntu ono yajja atya okupangisa ennyumba yange lwaki yaliwo wegana temugenze mu mbeera yakutegeregana nga buli kadde alinga akyayagala ennyumba eyo gye yakuwa mwezi gumu n'ayogera ebigambo bingi myezi ebiri n'ayogera ebigambo bingi bizinensi eyo tebaamu mukisa abo balandiroodi ab'ekika bwe tebafiiriza abantu bangi bizinensi zaabwe lwaki nti ali mu kukaayanira mu lizikiyo kutegeera kati Allah ye kyakolanga weebale nnyo kati ye Allah kyakola nga ajja riziki mu bizinensi eno bw'amala okujja riziki mu bizinensi eno ng'otandika okugamba kanve mu kifo kino tekikola ki tekikola kati ye Allah ng'akutemera ekkubo ewali bizinensi ewali riziki ye waki ewalala kuga nti nali neesibya awantu wali kyokka okuva linavo bizinensi yange yakola ki yataggulukuka kati n'omukisa gw'omuzadde bwe guli gwe taata bw'owa omwana ate n'omulangira oba tomuwadde ssente ya riziki taata yakoze kikyamu oba obulwadde bwabadde bumutuuse ku bwongo anti ekyo yandibadde ayita mu ddwaliro mbu yagenda mu ddwaliro naye mbu ne bamusaba ssente azisaba mutabani we tazimuwa olwaleero ebyenfuna by'eggwanga nga bwe bifaanana ne gavumenti eyina ssente zeyewola ntugasasulira emyaka 30 tetumanyi oba n'abaazeewola bali bakyaliwo n'omwana gwe gw'ozadde gwagenda okuzaala agenda kusasula ebbanja eribangibwa eggwanga Uganda kati gw'ogambirawa nti nno omwana gwe akwatira obukadde 10 nti ye tayinaako bizibu essaawa eno challenge zizayitamu nga buli kadde emmotoka empya beeyagala babeera mbalala buli wiiki obwo bulamu bwabwe ng'abaana kojja bannaye ensonga eno gikwasiza maani yes obulamu bwabwe ng'abaana era kigende erifu abasajja batandise okukula mu myaka bw'oweza emyaka 5 ng'okyastrugglinga kakasa nti ogenda kumera entondo
ne kachayi kannemi. Tekayinza kulema. Nze anti sibeerako sayidi. Anti buli muntu ayina tayimu ye. Kati gwe bwoddira abaana bano abali mu kunyumirwa tayimu yaabwe ate n'oginyiigira mu kitegeeza muzeeyi. Ayinamuko ekitaali kirambulukufu. Weebale nnyo. Taata tukukkiriza olina obulwadde obukuluma naye si yasoose. Nedda. Nedda. Taata si yasoose. Akiramu simumanyi nekino kati njogera mu mbeera ey'obuntu. Bataata naffe ng'abaana tuyina ebizibu mu maka tezisobola kujja kubuulira taata. Wabula nga taata namulaga mbeera nnungi wano wendi abeere mugumu. Kankubwe teri muntu asinga kuwulira bubi ng'omwana we ali mu mbeera strugglinga ng'omuzadde. Mwana gwe babeera heartbroken. Yes. Kati nze nsobola fakinga taata life. Naye ng'eno nze mmanyi ebikyamu byempitamu. Omanyi ogenda omubuuzaako nga takyammuka. Okitegeera. Nze kinzikakatako kati buno obulamu bwe ndiko. Nze kankubire buno ogula mmotoka ya mugula mmotoka mpya. Nze ndi mu kyalo mbonaabona. Bino kambikubuulire okuva n'olwaleero. Bateeka ku status. Bubateeka ku status. Me bagamba omusajja nagamba mbunze family yange ye mchalange n'abaana bange. Kye kituufu eyo ye family. Njagala tukitegere ffenna olwaleero gwegeze osituke wano ogende mbazungu obuze ekigambo family. Kasita onooleeta muti ono mwana wa kkojja bajja kukubula ekipunteyo. Children's. Okitegeera. Then bw'oteekamu nti simanyi ono cousin sister kitegeeza oyo relative wo. Okigedde. Era ne babawa ebyokukozesa nti kati family bajja babala mwana basaba omuzadde taata ne maama ne basaba ne birth certificate z'abaana. Eyo ye family ne bagiwa. Ono bajja nnoonya mu family y'omugabo gwe gye guli gy'afunira obuyambi. Taata tukimanyi nti nno oli mulwadde era naffe tukikkiriza nti obulwadde bukuluma. Naye si katala nti omwana ono alina okujjanjaba. Sitteeka nti ateekeddwa okujjanjaba. Okigedde. Taata alina okuteeka okujjanjaba taata. Ateekeddwa okujjanjaba taata. Taata yennyini ateekeddwa okwejjanjaba. Bw'aba tasobodde kwejjanjaba. Anti kati Adija bino nze nkubuulira mazima. Taata ateekeddwa okwejjanjaba. Taata aba tasobodde kwejjanjaba. Then eri family y'omulenzi baddeyo batuule. Taata tumukoze tutya? Ne baganda baabalala. Kyogamba olw'okuba okanyeenya nnyo banaakumenyera mutuba bakkube. Banna. Oyo ayina ebbina ddene kati katumenye embooko zonna zikube ye. Bw'aba Katonda yamusumusa ne bali bajje tutuule. Era taata ensobi gye yakoze kwe kusituka okugenda ku mulimu gwa mukamwana. Abamusanga mu legging kati na kuzina abaana abawala bambala legging nosanga nga buli. Ate gwe jjota mu life y'omukyala. Oli mukyala wange namuwasa. Nze leero mugaye tuve waka ngo nyambalidde legging ngo ate nga taata ojjojja ku mulimu ono nawo ki? Mama. Nze sibaina ku bantu abazadde abamutte. Bw'aba yavumye omukyala. Yamuvumye mu nsobi. Yes, bamuvumye. Ne bamuvumidde mbutamanya. Bamuvumidde mbutamanya. Okitegeera. Kati nze nga taata atojje wange ngo wa mukyala wange ebyokukola. Nga taata ova gy'ovudde mu kyalo ng'ojoga mukyala wange nti njagala kukola bwe kuti ne bwe kuti munkolere kino munkolere kino. Taata nze njogera naawe. Lwaki Akiramu yabadde tasotinga taata nga taata tannajja kudduka ati taata ku bbugu muli alina ne wasiwasi n'omutima gwe yalaze kyatulaze nti taata tasobola kuwuliriza. Talina bugumiikiriza. Obulumi. Nkikubuuzizza gwe bw'osituka n'ogenda mu ddwaliro emulago teriyo balina bulwadde taata bw'ayagala kujjanjaba. Bo tebalina baana. Bo tebalina baana. Muno kwati nno mwe mukitwala nti kiri simple naye ero case nene. Taata. Okitegeera. Case eno nene eri mu family. Taata ateekeddwa okuba kuno obugumiikiriza nga naye bwazinoonya nga taziina ezimutwala mu ddwaliro kisoboka ne mutabani we okubanga essaawa eno tazirina. Okitegeera.
obanga taata naye abulwa ssente obanga taata naye abulwa ssente bagambye mbuno omukazi yakwatamu mu musajja atya okusinziira ku kati nze leero kankubuulire ekyo ekintu abantu basatu ekyo ekintu abantu basatu abasobola okyogera omuntu w'omunafu w'obwongo yasobola okulowooza nti omusajja oyo muloge n'omuntu atamanyi mugaso gwa musajja yasobola okwogera nti omusajja oyo muloge okitegeera n'omuntu atamanyi kyayagala abo abantu basatu basobola okulaba omuntu ng'asetolinze atudde bulungi ne mukazi bakkaanya kimu naga nti oyo omusajja muloge anti abakazi bo batondebwa ku kuliyetinga ntalo bw'alabe watali lutalo aluteekawo kati bw'asanga omuntu awadde omuntu emirembe kati kankubuulire kituufu buli musajja yenna alogebwa omukazi ng'omukazi amanyi omusajja we kyayagala nga n'omusajja amanyi mukazi we kyayagala eyo lyeddogo lyokka lyemmanyi ku nsi ku mukazi ebisigadde abakazi abagenda mu siriki bye bakola bye bino agenda mu siriki nti kansiba omusajja wange aleme okukwana n'asiba emikisa gy'omusajja eryo lyeddogo lyenzikiriza era bw'osanga nga famire ng'omusajja tategeera ali awe kibuyabuya nga ne ssente talina manya omukazi agenda mu siriki kumuloga amuloga anywere kumba asiba omukisa gw'omusajja naye bw'osanga famire etambula bulungi ng'ey'abaana bano omukazi awadde bbaawe emirembe ng'ate mujja mugimumalako ezo ssente kyangu nnyo omusajja atalina mirembe okuli obukadde 10 ne buggwawo mu wiiki egi ng'omukazi amumalako emirembe kati wanga taata gwokyakaddiye kati ng'ogamba nti netandika obukadde 10 bwe wa mutabani wo okyabulengerako sooka webaze mukamwana sooka weebaze mukamwana bakamwana bangi ajja nasanga omusajja nga ne bizinesi zitambula bulungi n'agissa ku ttaka okimanyi nti nno mu bantu bonna be nalabye aba opinions eyo yekyasinze anti bano abantu bafa googera abantu bafa googera osegeera nakugamba nti si buli muntu ayina omumwa yeetaaga otunuzaamu kamera okwanalayizinga ku nsonga z'amaka abantu abasinga mubalinde ng'ebivulu bisaza abantu tesaalongo siraje kyatambudde kitya tekyabaddemu abantu 19 mwe muddira abantu abamu nga bali supposed kwogera ku bivulu ku mipiira ku ludo ku tenisi nate mbayitira ensonga z'obufumbo yes nze nina abantu abamugwenda bagamba tuufu ali kwanalayizinga ku bufumbo nze muli mutima ne ngamba nti ono yandibadde asaana kwogera ku tenisi okitegeera naye nga temuleese mumubuuza ku maka g'abantu nga tumubuuza ku maka g'abantu nze nga ndabira ddala nti amaanyi ge gamuli nnyo mu kwogera ku ludo nga ndabira nti amaanyi ge gamuli nnyo kwogera ku Messi Lionel Messi emidaali amaanyi g'alina ku mipiira biki era taata bwobanga omwana ono entandikwa nga kapito kyamulengerako okyasobola okulaja n'ofuneko ssente ezikujjanjaba twapulisiyetinga omukyalo yes akuumye bulungi omusajja wo kubanga akyategeera emmaali ekyaliwo abakazi bangi nnyo basanga ng'emmaali y'omusajja etambula n'agituulamu mu myaka 2 mu myaka 3 okutuuka mu mwaka ogwokuna ng'omusajja ali mu kyalo pulezidenti yankubira simu mpe mtwalaga tegeera atano yenze zituza kankubuulira Adija abantu bavumye omukyala naye bakoze ensobi nze taata bwe mba nnemereddde okwandolinga n'oyitawo n'ojja lwaki atakenga mukyala wange eri ye famire yange kankubuulire omwami ono nga yafunye obuzibu taata yadde oyagala nnyo mutabani wo naye ogenda okujjanga percentage ennene omukyala ono agikoze gwekimanyi nti kati omwami n'alinnya tempuli kyanga nnene waliwo kaleka akawiso akaweke ke basonseke emabega eri tempuli ky'okukkakkana olwo nti taata so akasonseka mutabani we yadde amwagala nnyo sawe yakazigizigi ani akasonsekayo sawa abataliwo ani akasonsekayo anti n'omusawa abataliwo nansi asobola okuba nga tasobola kati kankubuulire mwete abakazi bano balaba abakazi bano balaba naye mama omuntu omukulu bakusonseka akakaweke k'abaana bato ani akugambye ani akugambye binakugamba ndi musawo k'abaana
kale bakulongosezza hemorrhoids emabega bakugambye nti eddagala we mudde waka ojja funa omuntu ali kunyiga emabega akongera kasalamu ani kaleke ani agenda okujjanjaba hemorrhoids bakulongosezza emabega nga taata taliiwo emabega kale nga nti mukyalo ono kati ebintu ebimu tusooke tugwenga bakyala baffe omukisa ogusooka nze muganda wange yadde nkwagala nnyo tosobola kujja kuwabula wange utya maama olaba nze naye omuntu gwe nsinga okwagala mu nsi wano maama neera bwe ndaba ayina ensobi gyaŋŋamba ku mukyala ensonga kansooka enjeenoonyeza takutegeerera tosooka kuntegeerera ku nsonga ezo mpabula naye tontegeerera okyegedde mbuuliraako ng'omuntu nze nkola okunoonyereza okwange abamu bazadde baffe kati kankuwe nno omuzadde nga yakwagadde owasa n'okuwasa n'anyiiga omuzadde nga yakwagadde ekyo kibeera nnyo ku bannazaala owasa bannazaala balina obujja ku baana baabwe nanyiiga omukazi mama n'anyiiga bulungi nnyo nze omwana wange njagala ngende naye paka gy'anaawasa bulungi nnyo muwerekereko nda nze Adija kankubuulira ebintu ebisinga obungi tutegeere famire yange yeeriwa ono omusajja we kye bayita famire ye taata kati wafuuka wa Luganda kwona omwana gw'ozaala okyegedde taata ayina famire ye erimu maama erimu ye taata naffe abaana kati nze no famire yange gye nakola abaana benzaala ba Luganda ku jjajja oli taata wange so kati si wabula si famire ya taata famire yange era nange tojja kuŋŋamba nti ebirungi mbisoose ebbali n'obusiraamu butugamba osookanga njuuyo osookanga famire yabo omunju sibumanyi nnyo nene bano obukristaayo bwe butugamba taata yetaba wa munjuuyo taata aba wa Luganda lwo enjuuyo yeeno ekisasi kyoyingiramu omukyala n'akuwa emmere abaana ne bakukulisaayo eyo yenjuuyo obusiraamu gye businga otunuulira we bumaliriza ne bukugamba nga tonnayamba ali ku kkubo sooka oyambe ku baleratiivu bo ate abasaanidde nanti nabo bwakiteekawo relatiivu asobola okulinnya mu mukisa gwe ku ssente obusente gy'omuwadde n'agitwala mu masiriki tokimanya ekyo nti amalogo gyegali ne Nabbi Muhammad baamuloga n'anoonya obujjanjabi kati ekyo gw'oyinza obba okimanyi naye abantu abasinga obungi eddiini bagiyita kungulu abantu abasinga obungi eddiini bakola ki bagiyita kungulu tebagimanyi tosobola kumwawula kati awo olabaawo obusiraamu bwatugamba ekyo webale nnyo awo wenkola abakyala abaami mufe nnyo ku famire zammwe era nze omukyala simunenya sina buvunaanyizibwa bwe kujjanjaba ssezaala we era simanyi lwaki buvunaanyizibwa bwa akiramu ate era si buvunaanyizibwa bwa taata kujja ku mulimu kubanja ssente taata tuula mu njuuyo yita batabani bo b'ozaala tandika okubannyonnyola tibannange ennumizibwa tukoze tutya Akramu akwate percentage eyiye Shakuru gwoyina akwate percentage eyiye Hasani naye alete percentage eyiye mugatte mukuŋŋaanye ssente ezo mulabirire taata mu America weerezayo ky'oyinawo kati ekyo we kiggwa bonna tumaze obbayita taata oyimiridde otya taata oyimiridde otya nfuna bulungi ne tumala ne tutegeera taata engeri gy'ayimiridde mu byenfuna ne tugatta sobola okukitegeera nfunye bulungi ne tutwala taata mu ddwaliro muleke kubonereza mwana kyogamba nti nno taata ye jjajjawe teyamuwa ntandikwa nabyo bimulangidde anti mbuuza bubuuza
Newawula naye kojja. Mbuuza bubuuza. Tata wa Akram teyamulekera atandikwa eyo gye yawaakira. Waba yagimuwa kitegeeza tani yakozesa n'awaaka Akram. Kati n'Akram naye ategekera baana be. Obulwadde bwa taata bugenda kukwataganako ne ba relatives. Kati kyogamba ekikolimo taata kye yakolimye tekigenda kukwata. Akram agende yeetondere taata olw'ekikolimo ekyo kuba olumira omuzadde lutonzi. Agende yeetonde. Naye taata muzzaamu embeera ffe tuli bakulu n'abakulu. Taata toddamu kukolimira baana. Obulamu tomanyi Allah bwabutegese. Oyinza okukolimira omwana nga mu kaseera ako obulwadde bukuluma. Naye tera nga Allah agenda yisiza mu mwana oyo gw'okolimidde ate era otereere. Okitegera? So kati taata tokolimira mwana. Tusaba busabi. Akram genda weetondere taata olwa byabaddewo byonna kuba omukulu tasobya. Naye nga nze taata nkunnyonnyodde ewakoze ensobi. Iwakoze ensobi. Mwana tomukolimira lwa bintu bitono. Oyinza obba omukolimidde. Oyinza obba omukolimidde. Naye nga Allah agenda yisiza mwana oyo gw'okolimidde omukisa. Oluusi ebintu bya Mukama bizibu. Muka mwana wamusanze tali mu mbeera za bulijjo. Ayinza obba alimu akantu mu lubuto. No. Ayinza obbaamu, ayinza obutabaamu. Kugenda kuggwako. Okitegeera. Ate kankubula ayinza obba Akram abadde bize nga yamukubidde nokiika takiika. Nakugamba nti omukyala bw'alwawo genda mwezi ensonga anyiiga. Kati byonna taata saagala bikutomere buko. Osanga omwana yanyize dda ensonga z'omu kisenge omwana Akram aludde zikwatako tewaabadde nga kikutte ne wiiki nga nnamba. Kati kyangu nnyo omukyala okuba n'obusungu obw'ettumbiizi. Era abaami mbaga nti mwegatte ne bakyala bammwe banguyirwe bataata bammwe okubaaniriza obulungi n'okubafumbira ekyokulya. Nze tojja kuŋŋamba nti nno omukyala ajja fumbirwa omwami emmere ng'ate ye omwami teyakoze mirimu gya mu kisenge. Gw'oleete famire yo nze ngifumbire nga gwe emirimu gye oteekeddwa okunkolamu toginkozeemu. Kati abakyala lwaki tebanyiige? Okitegeera? So kati ebyo byonna tufe abazadde abazaala abaana tulina okubimanya. Tisijja kumala gagenda mu famire ya mwana wange ow'obulenzi. Ayinza obba ayinamu obunafu mu kisenge nga n'omukyala nakyo kimunyiiza. Okitegeera? Abakyala abagumiikiriza ng'oyo omukyala wa Akram batono. Abakyala ababeerawo ne bazimba batono. Okitegeera? Abakyala abasinga obungi tebazimba baami. Bazimbulula bazimbulule. Era mukwate bulungi omukyalo oyo famire ekyamwetaaga. Abasajja tubalabye abakyala nga tebateredde. Kyekiri kye nakugamba addiyo yokembozi gye nakunyumizaako nja kutwalako ne ku mutabani wange Amir. Ebyamuguddeko. Ebyo biri luddawa. Driver n'avaayo simanya atandise okulonkoma. Kati naye nga ddala oyo driver mutuufu. Basi anti kye nakugamba ku nsi kuno abantu mwenna temwesiganga abantu babayita abadriver. Abadriver balaba batukwanira abakazi. Abadriver balaba batwebakira ku bakazi. Kati otunuulira ng'ono omuvubuka omanyiza abo bayita ba fake master. Akakalenzaako simanyi nawudde ni kaloja loja tosobola kubeera musiru kutuuka ku extent. Oba just kabyogedde kugira nga kagala kulumya nibikaba kagala kulumya. Bannange mbabuulira Katonda abayambenga muyambenga abantu atenze nkino nkigamba nnyo buli muntu yenna alina omukisa oguyamba yambanga muntu ali mu level yo. Toyamba ng'omuntu ali obubi ennyo. Toyamba ng'omuntu ali obubi ennyo nti akuwulireeko n'ettima. Omuntu ali obubi ennyo gy'okoma okumuyamba manya nti aba akuwulirirako ttima. Ate si mu bubi bambi temuyamba ng'abo bantu abo kati kaako wakajja mu kyalo okawadde ku bulamu kamiitinze ku bantu ab'enjawulo okaleese Kampala. Kafunye ku nyumba ye Kampala obole satu wakajja na Masaka tekandifunye ku nyumba Kampala. Kugamba nolaba abantu abazanyira mu mikisa gyabwe. Omuntu ne waba kuyambye essaawa emu givaluwinge. Naye omuntu akuyambye mbwe emyaka 3 akutadde. Ate temuyambanga abantu Katonda be yajjangako engalo.
anti anti gundi katonda amujje kati oyo yamuleetanga akimanyi tasobola kubanga yamuleeta n'empale ebbiri eziwera ebbiri e Kampala ku njogera gy'ayogera oyo omulenzi simanyi looja n'oyonoona obufumbo bwa munno era abo abantu abatalina bye bafiirwa temubasembezanga mu bulamu bwammwe Chosen Beki oyo teyali levoyo yakuyamba kyova olaba tomufunyeemu kirungi teri muntu ayina mpisa nnungi ng'akuyamba bw'oyina okuba n'empisa gwe bayamba n'osooka n'oba nti akakola baka akakazi n'oba nti akakazi kola batekayina mpisa ate akuwe mpisa ki nga yakuyamba gwe sooka oteekewo empisa eriye akuwe empisa ki gwe sooka oteekewo empisa eri mukamaawo kyova olaba abasajja baalaba nti agatatya mukama waago tegawangaala kati ako kafeeke mansita ng'oga nti ani akyaddamu okkeesiga teri tekagenda funa mulimu mu Uganda tosobola kuddamu funa mulimu gufaanana nga gw'obaddeko so ne bwe wandivuddewo mirembe n'otabaako ky'oyogera nodda ebbali eyandikwe nti gwe badde manager wa Chosen Beki atambula bulungi jangu nkuwa omulimu nange oba naffe tulina omuntu bw'ati naffe twatwaga otandika omuyimbi jangu otuyambeko mu mbeera eyo okuba nti omuyimbi akoze eki osobola eri ovuddeyo ne kati kweyo byoyogedde ani ayinza okwesiga ani ayinza okwesiga era Chosen Beki kino nze kankuwe tovaayo n'oyogera kweyo ensonga Mukama yakuyambye n'akulambululira n'akulaga bufeeke mansita n'akulaga abantu abatali waffe kubeera mbulamu bwo n'abakujjako yongera ogende ku ddwa osabe mu ddiini yokkiririzaamu omugende nti Allah yongera ondage abantu ababimbulamu bange beeyongereyo kajja kuba kalina n'omukulu gwe kalese emabega nagwo Allah agukutegulire kati kankwe teri kintu kibi nga kuyimirizaawo bufumbo bwo omusajja najja n'abutaganjula omuntu gw'obadde okozesa oba omukazi najja n'abutaganjula Adija kankubuuze bwe mbanga nze Kitonsa nafuna omukyala ng'azaddeko ne ku mwana kitegeeze sinze musooseeko Nkitegeera kitegeeza bwe mba sinze musooseeko ate musuubira obutamusemberako gwe lwaki olaga abantu nti ebbanga lyonna Chosen Beki ne Amiru adde bagenda kukaddiwa bonna naye olw'empisa embi eza Chosen Beki nti kati nze ndabira ddala nga Amiru agenda akole bw'ati bw'oba oli mulungi nnyo lwaki olunaku lwamulabanga oba wali oyagaliza nnyo Amiru ne famire ye babere Chosen Beki lwaki olunaku lwalaba incidence eyo siro wajoogerako neevaawo lwaki wagumiikiriza ne bigenda eno yonna n'otuuka n'ogamba omusajja ngendo nkemeza oyo omwana asembayo oli musirusiru bwe bamukebeza ne bamusanga nga wuwo Amiru agenda kusiba oyo omulenzi akakwate tekamanyi nulwako temanyira mateeka eyo brand Chosen Beki se brand she's a brand kati asooka atandikire ku damage za brand ategeere n'obwo bumaza faka bonna obuli eyo bukapere obusuubira okuvaayo okwogeranga ku brand y'omuntu eyimiridde bugirabe nze nna muntu ayogera ku brand eyange muwe emyaka egi nga tali mu Uganda ate otegeeza ki ng'agenze bweru oba wonna waabeera abataliiwo nze kasito ntambaala nze sigarula luyi kubira mu nsonda dayonoonyereza mmaya yali buli muntu yenna yali ammanyidde nze nkubuulira nze nnumba ng'olina ebigendererwa ng'okakasa nti ojja kusobola okuntambaala nze tusobola kuba n'omumanyira bw'otyo obusunguga bungi akasajja kayogedde ebintu ebiri nonsense ate nga bakabeereddewo gonye kitegeeza Kampala ng'omuntu otambula butambuzire n'akuwa emitwalo 5 oba 3 kyamaanyi okimanyi kye kitegeeza abantu bafuna omutwalo gumu okuva ku makya paka lwaggulu n'otaswala n'oga nti abadde ampa emitwalo 5 buli lunaku emitwalo 5 buli lunaku okumala ennaku 3 ezo sente ozimanyi abadde ayina okuba nga Chosen Beki lwakomyewo engatto nga zimunyize ateeke kwezo sente kuliko ne masaji w'ebigere omanya baagalo zikolera bangi
kati n'otunuulira embuguyu eyo omanyi nti no Katonda alina engeri gy'akomya abantu be kati oyo yeetaaga kukomya Mukama akebera mitima ako keetaaga kukomya naawe kati Mukama akebera mitima Mukama waakulaba ng'omutima gwo mubi akuggyako ebintu ebingi nze kati kankubuulire Katonda tabulesinga mubi era agenda okuteekako ekisa kye ng'alina ebirungi byakulabamu kyekigee nti Mukama akebera mitima kati lwaki bw'obanga gwe oli mulungi nnyo lwaki ebirungi Susan Becky byalina si ggwe obiyina yalibadde nga ye amiru wandibadde nga gwe amiru obuba bwegomba n'abakazi baffe kwogeza feeling konna okalaba kwogeza feeling konna okalava ndoza bambi bulijjo beekola ebintu ebyo eby'omukwano nga kabalaba nga kafa obusu anti nakugamba okimanyi nti naawe omulaba aleeta ebintu awo saawa eyo nga temumanyi bino ebintu nze oyo omuvubuka ne Chosen Becky bonna mbamanyi Chosen Becky olunaku lwe yakyawa omuvubuka oyo olunaku lwe yamuweereza message ey'omukolo lwakwa Chosen Becky muntu mukulu tasobola ebyo kubyogera namugamba ku mulimu beerako nesaagala akamanyiro kakole ki keeyongereyo era bwe nalabye bino nanyumirizaako omuntu nenga olaba ekintu kitutte emyaka egi ebiri bukya Chosen Becky awoninga mwana oyo message ey'omukwano gye yakola ki gye yamuweereza abantu abasinga obungi yamanyi nti bamuleeta ku mulimu okukola nti ajja kufuuka nannyinimu mumanye we mukoma oli omulese ku mulimu n'atandika okudda ku mulimu gw'omutadde ku mukozi gw'omuleetedde kati olina okukola bwoti obwo obuntu Katonda bw'aggyeeko omukisa okimanyi nti nno oyo omusajja asobola n'oleeta ebyawongo mu nnyumba nga temumanyi kati ku nfaanana yaako ne ku njogera gye kabadde kwogera ne ku mutima omubi ogukalabika mbuyako katakuleetera byawongo mu nju kasobola obbireeta gwe ssebolooja wekkakkanye bwe banaakeera ku makya ne bakuyita okudamejinga brand sikiwa nti ne mu Uganda osobola okuddamu okubeerawo era Chosen Becky noonyaako abo tubakakkanyiza ddala n'otamukuba n'obeerawo gy'otudde ensi n'emukuba mukola biki duwa yokka gwe tokimanyi nti nno Allah akkiririza addamu nnyo mangu edduwa y'omuntu aliko omukisa gwe gwe balumiza gwe tokimanyi nti nno omuntu gwe balumiza abasajja abasinga babonaabona lwa bikolimo byaffe twabakolimira ne tubakaabirira kitegeera I'm so sorry naye kakana abasajja abafaana bati abantu mwe bebayamba ne bajja mu kyalo nakuleeta ekampani we bakusuzizza emyezi 2 givaluing bw'oba ogenda vambulamu bwe sooka omwebaza ekyo kyakukoleddeko omusaasire ebimulemye nnyoko oba kitaawo kigozi ono Chosen Becky yamuzaala kitegeeza ne bwaba mulabiriddeko ennaku 2 sooka ozivaluing sooka ovaluing ezo ennaku 2 omusaasire ebimulemye naye muntu ne family yo byagirema bo wali bulungi lwaki wajja omusaba omulimu naye bannanga ako kagayinga kumanyira kwennyini teri kisinga kunnuma nti omanyiridde mu brand ya muno n'amaka yes anti kyenkugambye ogase brand 2 ozimanyidde ozikubye ku ttaka okutte n'amaka gaabwe ogoonoonye kyogamba gwe toyina bizibu byonna mukazi gw'okwana bano nno be basinga ebizibu n'abakazi baabwe okasanga tekamuwa na mmere emala ne kali ku munne waako koonoona amaka ga munne waako abasajja awo kinzizayo ku mulamu ogugamba nti abasajja bayitiriza nnyo okulaba ebyobugagga abakazi bye balina weebale nnyo ne babiteekako amaaso abafeeke kati oyo feke master yali ndowooza asabira amiru aveewadde mu bigere era gwe amiru kana akasajja tokeesembeza kayinza n'okukuwa obutwa akasajja ako kabi okikayizoleeta ebintu mu nnyumba asobola okukukola ekintu oveewo adijja abantu be yagezaako naye nebirema kankubuulire ffe abayambye ku bantu ne batuyisa obi tulina obulimu ku mutima ebiseera ebisinga abagagga bonna emitima emibi gye bafunye busajja obwo bwe butyo bwe bugibasizeemu so saagala nnyo kunyiiga
mu byonna byenjogedde wenkoze ensobi mbasaba mu nsonyiwe naye nabagamba nti abagagga be mulaba bano emitima emibi gyonna gye balina okuga nti omusajja alina omutima omubi obulenzi ng'obwo bwe bugibasizeemu nosanga akalenzi ngaako noga nti siriddamu kuyamba kati mbuulira Chosen Beki aliddamu ddi okwesiga mbuulira Amir aliddamu ddi okwesiga era alitandika atya so bwe muba muwa abantu emirimu kimanyi tosobola kukebera mitima naye temuwangaala nnyo nabo towangaala nnyo omuntu akoleyo omwaka gumu agende omuntu tagezanga n'alaba ssente z'oyingiza ng'oyagala okumanya omuntu nti agenda fuuka mulabe wakutegeere bw'ofuna neyeerabira nti ogwo omukisa guli ku ggwe teguli ku ye n'ebyenfuna ebyo Katonda by'ataddewo bibyo nze Kkojja Kitonsa ŋŋenze naye ŋŋenze nina obusungu kavuuka ke bayita loogi nkomawo era enkya nkunoonyeeko insha Allah nina ebirala byenjagala oyogereko gwe nga kojja wange inshallah kale abalungi abatulaba yenze HK Media Hadija Kigozi assalamu alaikum